Stella, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kuja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochua dindi bolochua chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera candle night ogimanyi bagita candle night bwokutte gwobba washuga teyamazanye ku live vamo gyekiri vamo bendera ddala omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar abasajja munyiga nga tebabati n'oyingira n'atakubuuza ekibonyaabonya ababooda abasinga financial literacy oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo ate kyenayagala ku ttiimu ya mama fiina sente eziwaayo naye tebasaba njawulo the short and big show abantu bajagalira ddala
full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes, guys. The class is massive, guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubuulirira basenga. Nti genda musenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki ono ekimutawaanya kitiibwa ki? Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local Executive Media on the Real Time Show with the girl Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Nero ni yabeera nnyo manager observations naye n'amaana agivaamu ne katika mbabulire ku kuvadda Ronnie Muze ate lwakuba twagaana okkiriza but among stars mu bantu mulimu abasajja nga bo naturally ba pedophiles. Ronnie naturally pedophile ngono gamba nti nekyo ekintu yakiyingiramu ng'anoonya ssente ye kuvadda ayagala nnyo obwana obuto era yavaamuko ne statement n'agamba me I like them young and fresh. Ng'owulira mu bakazi ba Ronnie bonna bwe nalabyeko tewali yasukkanga myaka 2. Lwaki? Kubanga ye asobola okukwata akaana n'akalaga ebirungi byonna eby'omunsi. Jjukira yali mu film bwe yava mu obsessions ate nga n'abo obsessions abamu mulimu abayimbi babiri baavaayo ne bamwogerako be yabakola. Yes, yabakabasanya n'abatraumatizing paka nakati waliwo omuyimbi omu nga bw'omutuuzawo n'ogamba bannaye Ronnie Wu yasitukirawo. Egamba nti nno Ronnie yalina project gye nakolako naye nze mwogerako kubanga mmumanyi. Project yayo ya film ndowooza pilot nga series egenda ku NTV. Naye abaana be yayita bonna. Nze ndowooza nali sinaba kuva ku ssomero. Abaana bonna be yayita bonna bali ku seeti y'oyo omusajja. Ffenna twali biro 20. Ffenna. Mwena yabakozesa. Nga ne mukazi we nanti nkunyumiza. Nga ne girlfriend we yali mukwano gwange. Alina emyaka 19. Nalabye obwana obuto. Nanti kati oli omusajja yeepakeginga. Ronnie avuga Benz naye sizize. Ronnie yavuganga Benz nga bw'aba agenda ku seti ya Prestige eya Nathan Magula akyuse emmotoka buli lunaku. Yali akolangayo kyati. Yali abakolera gundi art. Yali abakolera art design ku seti. Ronnie yakolako ku gundi ku Prestige oba episodes nga 3 era n'abawala abasinga yabafunira omulimu. Si Ronnie yekka yakola ebyo ebintu. Awo wennyini ku hamu ewandegeya waliwo omusajja. Mukula akola ndowooza ayina ne byakola mu gavumenti. Nga bankubira
nga mukazi wa artist yomu mu banene ba artist nja mugamba nga tumaze nga nkubira nga ngamba bana Fei manyi gwayina ba actors ne ba actresses bichi naye sagala ba actors I only want beautiful girls for a series bichi nga mugamba abano bawa sente mmeka nga ngamba buli episode ngena bawe emitwalo 5 nga ngamba no sente nange nga neteeka tukenda okutuuka mu office nga temukasa nge tuyingira yo omwomu nga tuuka kutani yange nga nangamba kati olaba do you watch porn? Ne mugamba excuse me sir nangamba do you watch porn? Subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma real time with Mimi Shamima Jali erinnya lyange ndi wano ne muva Bulaaya omuchina ye kati yakavaawo awalala ayogera tayogera asazeeko kwegamba alinga atuyamba obuyambi okubeera wano yatandise okukwata ensawo ennene ate kano kalimu ki talyalya olulimi ndine Fei tusha nakajanja wakuno naye maame tunajatunamu naye Fei wagenze China abantu bagende China mukwano nga tebeeyagala nga bwe weeyagadde nati nze program gye nagendeddeko si gye bagenderako wagendedde ku program ki nabadde ndi mu kusoma I was in class most of the times navudde ne certificate wabadde osoma biki course yabadde green economy and environmental protection green economy and environmental protection kati ogenda yambako bajati Sharifa buzeki era kiringanga naye nga neyagadde kulikayo navuddeyo Fei wote bwoyogera kati cause nali nakatuuka we batuko airport ye Kampala ebintu netandika okubanga sibitegeera wabadde olaba naye waneno mu kulandinga wano batolaba bulungi kiba kirala jukira ziri ensi woba olandinga amatala gabeera waggulu matala gaba mangi yes kati waneno jukira it's so dark kati oba olandinga wotinga ebintu byonna tobitegeera but regardless we move mu Ugandan nengamba let me fit in natuusa ewaka ndaba sibwe bulijjo wembeera nga kiki nga mama nga njukiza bujjukiza nti banaye weewaneewuwo naye anyway nebaza mukama nti yantwala nenkomawo nehao nziramu ki maama wadamu nehao kale Fei osinika ebinnyo bambi era sikyabuuza mwatu mbu hawaii wafunye emikwano emiyitirivu eyo nolyoka weeyagalira China wabadde China saidiwa nagenda mu cities 3 waliwo northern China bayitayo Harbin kosi yange gye yali kati during our course twafunamu break y'okulambula netugenda mu kiba kiyita Hangzhou yes Hangzhou kyogere bulungi cause Hangzhou yes then from there netuddukako Shanghai yes netubeerabeerawo kaawo nemala nenkomawo ng'olwo lwonna oli ku bbiiru yaani Fei kuva omwaka guno gutandika ndi mulinnyi wa nnyonyi wasooka wa Dubai omwaka gwatandika na Dubai n'ogende Nigeria kati China buli omwaka gwe wagenda mu Europe yes kati awo nenfunamu ka short break k'ekigali waliwo akapekigali n'olyoka ogende China for my mental health kati bwe navaawo nengakangendeko China kati gwe mental health like bw'oba olina kyoyitamu okukubudaabuda omutwe okutereera olinnya nnyonyi nga mpumulamu era nze njagala okugamba abantu nti okubonaabona kwe si kwe kubonaabona kwange tubonaabona differently
kwegamba gwe feno gye tubonaabonera n'ebizibu ne tugenda mu buliri twebake olinnyawo nnyonyi kuba kati bwowulirako yo sawundi y'ennyonyi erandinga ebuuka ne bakuwa ne bajja ne bagamba chicken or beef ng'olina okulondako juice na wine two please sigandagako munyonyi nesaba kawayini kamu lwaki bakubiru yange nze n'oluusi nnywa na butaano nefe wolirinya business simanyi we mulinya tuzi olaba wagirinya tewali atakimanya business class endala mu kituufu lwannako nnyingi fena twanitambuliddemu business class owulira lugendo anti bwe nali ngenda ennyonyi yandeka ewa okuva eshangayi nga nyina okulinnya domestic entwala habini neba esimu yange nebula ku airport ya Shanghai ngenda okulinnya we bati ngesimu yange sigirina neŋŋamba sigirinnya nenzirayo emabega ne bampitira poliisi kolwo natensi z'abazungu ne bampitira poliisi ne bajja ku gate gye naliko ne bavaketinga bapasenja bonna baali bagenda okulinnya ne babazza ebbali ne tudda mu kunoonya essimu yange bagifuna yali eyina mu ntebe bwe yezize omutuuze yagiraba n'ogiraba bapasenja yati agenda nagamba esimu si gye munoonya n'agamba yes neŋŋenda ne bandabirira bulungi ne banfunira tiketi endala ne bampa n'ewokusula ne nninnya ku makya naye nagamba banaye kino kiba kuhapeninga waneeno kuba naye ng'ekisa gy'olinnye ennyonyi tiketi z'ennyonyi ennaku zino nga ziri waggulu oba wabuukinga n'ofuna eza layisi waliwo n'ez'obuukinga ng'oli kumpi kulinnya like a week before or 2 weeks kati kiwulikika kitya nga buli ssaawa olinnye ennyonyi munnaye kati natuuka nakimanyira kiri nno mukunze I'm not bragging, but it's normal. Kati yeggwa alinnya wano n'ovufuna omuntu n'akuvuga n'akutwala n'ogenda n'otambula. Tebikyaliko maalo nti ate kati ngenda linnya ennyonyi wakimanyi. Kuba kati olugendo lwange lw'e China ninnya ennyonyi 12. Olugendo lwange lw'e China lumu ninnyemu ennyonyi eziri different 12. Wallahi domestic kati ne Nigeria ndoza walinnya nyingi kuba ne Nigeria jukira option ya domestic Nigeria nalinya wabeera nnyo Lagos nabeera Lagos tewagenda ka Abuja wonna oddayo ngamba naye nze guno mwaka nyina okuddayo Nigeria because I want to re-strategize myself and my life nzireyo Moli Fay. Era ngenda gende Nigeria mbereyo ndowooza ng'emyezi 3. Mubali abaana bo benakulaba. Yes, mbere nga nkola content. Bagambe bakoli olinnye ennyonyi ya $10. Ogenda Abuja. Nati Abuja sinagenda sina gwe manyi yukira Lagos oli nali kuze mulungi nnyo Lagos ajjudde nnyo. Kati Fay embozi zitambulira mu nnyo. Yes, embozi zange zitambulira nnyo mu nnyonyi era kati natera okukyuka sikyalekana n'abantu bw'oba oyagala okumbuuza ku by'ennyonyi. Era bajja mu inbox bayira ku TikTok nagamba naye Fay ofuna otya visa biki mbaddamu bambi oba ino naye bagenda kukola kino ekyo simanyi nze kati omuntu kasitambuuza banaye wafuna otya visa tiketi ya ssente mmeka bw'obeera mu level okola otya bw'ogenda wano okola otya oba olina okubaddamu kati soka otuweko process y'ennyonyi kale ova omuntu atalinnyanga ku nnyonyi waliwo yakafuna passport kati omuntu nga yakafuna passport ng'ogenda nga sikukola nti ogendedde ddala ogenda ku vacation okumewo olinamu akasenteko passport yange njirina nagifunye kati kanjogere ku nsi gye nasookerako okugendamu international koze ennyonyi nazirinyanga naye nga zintwala waka n'enkomawo mpozi n'ogenda ewa mami nnyonyi kati my international flight yasooka yali ye South Africa nze simanyura nze nasanze by then aba Ethiopia nembagamba wazze bulungi naye libadde mbadde etandise ndabozeeyo abantu abalinnya baba balina kwogera mpola mpola luba tokyaleekaana nnyo sikyaleekaana nansi so
nkozesa nnyo Ethiopian Airlines simanyi lwaki ensente zo zikyali awo tezinneeyongerako kugamba nti nno nfuna Emirates but nsaba mukama oba Qatar. Yes, nsaba mukama ajja kumpaayo ku lugendo lwange. Ojja kumbuulira olinnyeko ku Qatar Airlines. Linnyeko ku Qatar kubanga we nali ngendo girinnya in time from now. Nego tulina we twa planning ogenda ne buli mwaka tu planninga. Tuloga banna. Buli mwaka tu planning ogenda awantu awo naye wakyatulemye. Kati layover bwogenda nova waneeno buli nnyonyi esookera waayo. Bw'okozesa Kenya Airways esookera Kenya. Bw'okozesa Ethiopia esookera waawe. So ennyonyi zibeeramuko ne layover like 2 hours. Naye mukwano waliwo gate ezootuukako nga ne 2 hours tezikumala kubeerawo. Nanti nnabuulira ku airport y'e Shanghai emirundi 15. Nga tusoma gate. Omanyi gate tusoma arrows. Omanyi gate eva ku gate 1 up to gate 1000 plus. Nga gate ye eringa mu 5,600. Nga tewali muntu yenna. Nanti nga nokusanga obusanzi train osooka kukola booti. Bali abantu balebolinga tebalebolinga kantu ka luzungu n'akamu. Naye bateekako nti gate C biki bateekako naye woogisangira mukwano. Waba wala. Ayya. Naye olugendo lwange olw'ennyonyi njaddu profilinga bulungi. Nzije ndibawe naye nabadde eyo mu nsi z'ebweru ez'aba China. Nga ndi celebrity nga ninga Beyonce because of my color. Era naleseyo nga ebifaananyi 15. Nga babadde basiimye ekkala babadde bakola nga zzike. Wabula simanyi babadde bandabanga zzike obanga nga bagenda kukanga abaana baabwe naye nga buli omu yinga n'abaana babadde bangoberera bankubyeko nange ekifaananyi. Babadde balaba kibatalaba. Bayinza sirabangako bantu mu nsi balina mpisa nnungi nga Bachina. Billa. Oba babadde bagazi no nsimbi z'omwana. Kati ng'ogyeko nange even other people. Like buli muntu yenna mugwira mu nsi yaabwe. Bali abantu baaniriza abantu. Osobola n'omusanga awo n'akutambuza n'ogenda na social transport nga talina nakyakujjako naye just ayagala akulambuza ensi ye. Agamba baagala nnyo ensi yaabwe. Wasobola n'okusanga n'agamba wagenze kati waliwo yasanga n'agamba tulina kyaki bakiyita St. Florence wagenzeeko ne mugamba nedda nga ajangu kutwaleyo ne tugenda n'annambuza n'ampa history nga sibirinako n'ankubirawo ebifaananyi n'agamba buddayo Uganda olageko ku bantu. Olabye baagala ensi yaabwe. Kitegeeza ne wano naye nange nga nfa ki mu Uganda part of Africa. We have green cassava. Yes, cassava agriculture. Nga sigamba nti bannaaye eri oba otambula tolina naye babadde yagala okukomawo watuuse yagala okukomawo. Yes. Nanti kati nze nnyina ekizibu ne bwe ngenda mu nsi ki mba njagala kukomawo waka. Nange nkirina ekizibu. Kuba ensi gye nali neesunza ogendamu ennyonyo ne ngamba ngenda gendayo nneme kwagala kudda Uganda ye Italy. Nagenda simanyi naye just nakulanga ku media ndaba buli omu dream destination ye Italy. Kati nagenda nga ngamba hakyaka bwe naatuuka eno sigenda kwagala kukomawo Uganda. Nagenda Italy wiiki emu ng'entamye. Nengamba kangendeko Sweden nentuuka Sweden nembeerawo like 5 days ne wantama. Kati Finland yo yanyumira nnyo kozi namala olunaku lumu eyo isobola okuddayoko. Era in time from now ndowooza ngendeko nzireyoko e Europe because ensi zonna saazimala ate neetaaga ozimala because there are 33 countries and I've so far gone over to 4. Kati mu luddako oludaddayo nja kugenda mu 5. Omaleero ddeyo. Yes. Malenzireyo 5 kati we naweereza emirundi 6 nga ngenda Europe ensi zonna nja kuba nzimazeeyo. Yes. Nze dream yange kumalayo nsi. Abantu babuuza okola mulimu ki? Ndi influencer, ndi YouTuber. Oli YouTuber akantu obadde okakolere teweekutte waaka wandibadde abantu oli ku YouTube okutte waaka otulaga olugendo lwo lwonnayo n'okolanga Pastor Bayingana. Pastor Bayingana. Bayingana. Travel with me. Praise God Jesus. Yeah. Now travel with me as we tour. What do I get?
oli eyo wabadde okyali eyo tuli eyo nga siraba omukulu Ronnie Mulindwa ng'abaana abato namulabye Ronnie Mulindwa se yali atwala Obsessions yes Ronnie Mulindwa yali manager wa Obsessions bakolanga n'omwami kisagala mwogera kwano naye bakolanga n'omwami bamuyita Remy bw'omanyi mukwano gwange naye Ronnie yabeera nnyo manager wa Obsessions naye n'amaana agivaamu naye kati kambabulire ku kuva dda Ronnie muze ate lwakuba twagaana okikiriza but among stars mu bantu mulimu abasajja nga bo naturally ba pedophiles Ronnie naturally pedophile ng'ogyeko n'ogamba kanadabe bagenda bongera ku LGBTQ simanye kati ng'ogyeko n'ogamba nti nekyo ekintu yakiyingiramu ng'anoonya ssente ye kuva dda ayagala nnyo obwana obuto era yavaamuko ne statement n'agamba me I like them young and fresh ng'owulira mu bakazi ba Ronnie bonna bwe naalabyeko tewali yasukkanga myaka 2 lwaki kubanga ye asobola okukwata akaana n'akalaga ebirungi byonna eby'omunsi jjukira yali mu film bwe yava mu Obsessions ate nga n'abo Obsessions abamu mulimu abayimbi babiri baavaayo ne bamwogerako be yabakola yes yabakabasanya n'abatraumatizinga paka nakati waliwo omuyimbi omu nga bw'omutuuzaawo n'ogamba bannaye Ronnie wuuyo asitukirawo nadduka emisinde kuba ye teyamuyisaamu kuba yakiremwa n'okukyogera abantu bakimanyi ate bamuleka ye bakimanyi byafuluma ne mawulire ne bifuluma kati kuno olowooza ani yamuwaddeyo ku luno kyemmanyi takiriimu yekka kuba singa yabadde akirimu yekka Ronnie singa baamukutte lwaki tebamukutte kubanga kyemmanyi kirimu abantu abalala abalimu ne security olaba kyenavaayo nenjogerako like kwoli lwakuba saagala kuddamu ngerako kwoli omwami akozesa abaana abato ne mbagamba abaana ababeera tebeeyagalidde babaleeta nga tebamanyi nze era nkyabawolereza paka nakati abo abaana babalimbalimba kati abasinga abaana bebakutidde ewa Ronnie abasinga bava Mbarara abasinga bava Masaka omanyi abaana bagenda mukyalo babalimbalimba mu Kampala mulimu emirimu gyangu kugenda okole bw'otuuka wano e Kampala kye basooka okujjako ng'omwana gwe batransporting okujja wano eno e Uganda ne bamutwala mu nsi endala oba Malaysia oba wa nga bamugambye nti nno ogenda kukola oba bwa maid oba ogenda kukola mu restaurant ye agenda ali innocent nga manyi byagenza okukola n'atuuka eri ne bamuggyako passport ye ne bamuggyako essimu ye ne bamuggyako ne babasibira mu nnyumba era waliwo gwe nabanayogana naye nagamba naye abo abaana nabo katawo can you tell them twasobola ku accessinga abantu beewaabwe tosobola ku accessinga muntu omwe kubanga n'essimu babeera bagikugjeeko mwenna abaana babeera mu kakiriika awo mubeera temuyinda yadde n'essimu egamba nti nno Ronnie yalina project gye nakolako naye nze mwogerako kubanga mumanyi project ya film ndowooza pilot nga series egenda ku NTV naye abaana be yayita bonna nze ndowooza nali sinaba kuva ku ssomero abaana bonna be yayita bonna bali ku seti y'oyo omusajja ffenna twali biro 20 ffenna nga ne mukazi we nanti nkunyumiza nga ne girlfriend we yali mukwano gwange alina emyaka 19 nga kato bwe kati nga kato bwe kati nze nakola episode emu nenvaayo nga kato bwe kati bannaye nga kana kati olaba luli ali nali muti naye nga akasingo nga kati ni bwe kati nga akatuuza ne kagamba naye bannaye kyokka nga kamwenyumirizaamu my husband nga bannaye ate nga yakawasa nga akalimbalimba akasuubisa ebirungi ensi n'eggulu nalabye obwana obuto nanti kati oli omusajja yeepakeginga Ronnie avuga benzi naye sizize Ronnie yavuganga Benz nga bw'aba agenda ku seti ya Prestige eya Nathan Magula akyuse motoka buli lunaku yali akolanga yo kyati yali ayo abakolera gundi art yali abakolera art design ku seti Ronnie yakolako ku gundi ku Prestige oba episodes nga 3 era n'abawala abasinga yabafunira omulimu Ronnie yabeeranga mu film industry nze ate kino ekintu olaba taking a step from the film industry ye Uganda nengamba kangende mpola because I had joined it nze nasookera mu film industry nga nakajoininga art naye bye nasanga mu firimu kyova olaba bazadde bafedda baatugaananga okuyingira mu art nga bagamba ogenda kwonooneka n'akajja nkirabe nti woba toli mugezi oyonooneka
Sironi yeka yakola ebyo ebintu awo wennyini ku hamu ewandegeya waliwo omusajja mukulu akola ndowooza ayina ne byakolaawo mu gavumenti nga bankubira nga mukazi wa artist y'omu mu banene ba artist nja mugamba nga tumaze nga nkubira nga ngamba bana efeeyi manyi gwayina ba actors ne ba actresses biki naye saagala ba actors I only want beautiful girls for a series biki nga mugamba abano bawa sente mmeka nga ngamba buli episode ngenda bawe $5,000 nga ngamba no sente nange nga neteekamu ngamba nange nga sinnakola kye sinaleeta abantu nange ngenda kuzannya nga nsitula baana benazanya nabo Bridge High nga tugenda ku hamu tukole episode ya 5 mama ulira gwe sente eyo nga fena tumaze no planning sente je tugenda ozikwesa nga atatu gandi serial ya episode zimeka nga buli season ya episode ya 5 nga boya ngamba buli season episode ya 5 buli episode ya mitwala 5 kati natula nenda ba sente ngambo bakati nasomera kyobusawula ba sente tokomoka mu filimu nempita abana nengaba nemuje tugende tukola abana bane bagaye befeyi tuli kuwatch got tugende okutuuka mu office nga tempasanga tuyingirayo omwomu ngayingiza abana abo omwomu nga atandika banyonyola ate gwanyonyola takoma weno gye tuli ayine walala gyagenda mukasenga akalala n'atuula ne bamukuumira eyo nitoka ku ttaani yange omusajja mukulu munene alina ekiwaka alina olubuto olukoma eri amanyikiddwa oba mukazi we yamanyikiddwa mukazi we amanyikiddwa ne mukwano gw'omusajja mukazi w'oyo omusajja amanyikiddwa naye alina radio gyakolako emu omusajja aludde nnyo mu bintu ya art twasanga alina studio nene nga Ronnie bw'abadde nti studio yo erimu buli equip ne studio yo oli bweri ng'atuuka ku ttaani yange ng'agamba omukazi nga omukazi amugamba yone yatuleetedde abaana biki she's an actress biki nga nnyanja nga ngamba nice to meet you sir nga ngamba kaakati kyengenda okugamba oba ogenda kitwala otya but you know we are here to survive right kwanze ye and you know we are here to make money right asooka kuyita mabega ye nako kakasa nti n'obulamu buno tolina kye weetaaga sente namugamba nagamba you know we left home to change home yayogera ebigambo bingi awo nga tannatuuka ku point we left home to change home kwanze ye nagamba osoma nemugamba ye ndi kusoma sinamayiza nagamba kati olaba do you watch porn nemugamba excuse me sir nagamba do you watch porn nentunuulira omukazi eyampaddeyo nga murespectinga bitya nagamba faitsoke gwe muddemu nga beefudde abali responsible nemugamba nedda simulabangako nagamba oba kati ngenda kikunyonnyola ntya najjayo essimu nanteerako akatambi kapono nagamba kati olaba abo kye bakola this is what I want to do naye omanyi bano abantu sente ze bafuna omanyi just dakiika 5 zaali awo alinga mu millions and millions of money nga mugamba simanyi nagamba kati olaba oyinza nga nsirise yawo speeches nebizigako oyinza okulowooza mu binene ebintu oba bya kisiru biki naye birimu sente katuge kyogenda okukola n'omusajja gwenkuwa okikola naye omusajja like abeera safe tusooka kwekebeza ne mwekebeza ate we mukikolera ffe tetubeeramu tubasetingira kamera mwe ne mukola bye mukola ate ne sites gye tubitunda omunauganda tasobola jaccessinga kitegeeza akuwa assurance nti nno tewali kintu kibagenda laba kati Ronnie bwatu bwe yapackaging abaana ate nga si Ronnie yekka bantu bangi nnyo abatunza wanene abawala like baba packagingira se ne bababulira ebirungi byonna ebigenda obbatuukako ne basanga nga abaana abatunze naye kati ngwangamba obwana buli kuki first of all Ronnie exploiting abaana bo film industry bonna abamazeeyo nekana akawala ndo kebasibyeko gundi Adrian Pombo kakazike akawala bakayitawo wera
kozi kayabeeranga nako ennyo kazanyiranga mugundi mu Prestige era twalinako ku seeti naye seeti yaabo bonna naye yonna bigenda okukapeninga nga waliwo abanene ababimanyiiko but they're not doing anything about it because nabo babeera bafunamu ssente because ezo sites zivaako ssente nnyingi kati baba nabadde babakwata nga babateeka ku sites babadde babateeka ku sites kubanga babadde babayingiza munda ne beeyambula bonna nga bali mu room emu ng'abaana 20 buli omu alaba munne ng'ali bwereere ate kati ki ekyaloni kyabadde kisusse ne babagamba nti kati action ne batandika jjukira waliwo omwana asobola okiyingiramu n'atuuka ayagala akivemu nga talina waakiviiramu nga tolina nawe osobola kiviiramu ng'ate bw'ovaayo n'ogamba mbuno ngenda kukivaamu nkyogereko obulamu bwo bugenda kuba mu matiga either bakutta oba bakulemesa obulamu ne Roni teyabuuze nze nawunya n'ogamba mbuno simanyanga Roni yabuuze Roni waali wano kuba munaku nanti Roni asobola okwewola emmotoka mu wiiki neewolamu emmotoka 4 naye nga wonna wazewoze bamubanja keeping up appearance kati sente ate zaafuna mu kutunda abaana b'abaana ebyo yali tannabitandika kyamanyi kino ekintu Roni yakakitandika ate kyemmanyi eyo ennyumba lwakubanga baraidinzeeko ennyumba emu naye it's more than one house kubanga abadde waliwo ennyumba zabadde apangisa emuyenga ezo zonna tebannazikwatako tebamanyi kiriyo naye nga byonna byakola bitambulira mu art bitambulira mu film kati ate film industry nga bagyonoonye film industry yayonooneka dda we watali ssente gye ba-exploitingira abaana okuva ku banene mu theatre ate kati naye waliyo ki bo bali yaddeko mwana so staginga kati ku Bonito omuzanyo naye omanyi mimi ati we Uganda okimanyi yayonooneka yenna tekyali ogamba nti nno muntu kati naffe bye tukola gamba nti nno kati tufuna views tufune mu ssente byonna byayonooneka toyina wodda mu film tokyasobola kuddayo mu theatre tokyasobola kuddayo tukole emizanyo gyaffe awo bitambule kyova olaba ennagambye ngenda kwepakaginga mu feeyi wange gwe nalimu nga sigamba nti nyina wa firimu gwendimu nga siyina munnakantu gwendimu naye naasobola bannaaye tusobola ffe twabeerangawo nga tuzannya nga tuli nze Bruce Sani twakola project emyaka 2 ate nga bitamba mpaka buli omu yafuuka busy naye nga twagambye tugikomyawo kati weekend tugenda shootinga ekyoyoyo kiri ekyokuzannya tukyeteera awo kubanga wona ogendewo omuntu ogenda labayo ebintu ogambe director akwana abaana bonna abali ku stage akwana oba bonna abakozesa olwo director gwe bangambye asonga busonzi ne bamuleetera n'agamba omwana gwe oyo bamundeeti era naye ennyumba ate bannaye wakijja omuntu ng'alina ennyumba awo ku house era naye ennyumba bamungambye awo ku house kiba kifuuse kirala house olulaba ayinako ekisenge waggulu kati ate waliwo ebegenda mu maaso ngenda akozesa baana b'abandi ate nga toogaana oyagala ofuneyo karoolo otya okugoba ate naddala abakatandika bannaaye nina YouTube yange eyo Kyamemanja Films wabula mukwano tontabula tubireke YouTube yakolema okumanejinga abaana b'abantu bali mu bakozesa sweet kati kankubuulireko okumanyanga oli muzibu nnyo nengenda nendeta negundi ne diski nenjikuteera ku meza wakanakolema okwakulodinga ne musimu just ndi busy tufuneyo omwana amuteekanga zirina episodes zikwe ziri ku simu bwe nafuna omwana wagamba oti mwana kiyego wali nnyabo kazooba kati abaana b'abantu baliyo babakozesa kati muyina platform ng'ovuddeko nebyo bakozesa okimanyiza nyina seeti gye naliko nga 80% of them basiyazi wallahi kitegeeza 80% of them naye ng'abantu bulijjo bendaba ku firimu ne neegomba nga bebaliko bebabikola nze ennaku zino gamba nti nno ndi ku seeti nsuzeeko wallahi ng'eyo seeti eri responsible mutalina sula ku seeti olina ovuga noddewo nti waliwo seeti nga tosobola kukuddawo mpozi nga ngenda kubanga nkola ekiro kyonna ate nze sikyakwata ezo seeti feeyi
seeti yonna simalaako ssaawa ziwera nnya ku seeti ya muntu olina okumpita nga nzize kukola male ntambule ngende ffe twabonaabona dda mu industry eno tetukyayinza kuddamu kubonaabona na bintu ebyo bya okitegeera mpaayaka nsimanya dyangu ku shooting obeereko olunaku olulamba sente zibako teziri wathe kubeerawo nanti baba bakuwadde ssente obeerako kati nga nze eri gye naliko ekkongo wiiki nnamba nga toddawo kati wandizeeyo otya ewuwo anti mulina okuba nga mwampadde ssente nga ngenda kupangisa hoteri munaye isiga weepangisiza bakupangisa hoteri kimu ne bakikuteeramu olaba mmanyi okuwandiika nateekawo chano yange wonna wendiyagalira nawulira nga gyazannya ngenda ne shooting nanti kati just imagine omwana eyakatandika nga all her life bulamu bwe abadde gundi passion okuyingira YouTube luli ffe twakolera ffe we twazannyira naye we wajjira ebintu byali bizibu nga kizibu n'okugamba nti oyimirizeewo channel oteekeko waako naye nze wannajjira byali kalekaleko nasolede mwana naye ffe twajja nga tewaliiwo na YouTube channel naye kati omwana muyigirize mubalere tubayigirize baggulawo YouTube channel omwana agende mugulireyo kamera omwana okumwebakako bwe bati nomushooting saponi mugulire kamera ate munaye abaana abamu bebatuukako ne batya okwogera abazadde gye baana bayo anaddayo atya nanti kati waliwo otuuka okimanyi waliwo omwana gwe bagangurepinga ku seeti waliwo omwana gwe bagangurepinga ku seeti ono omuvubuka Ruwilight gwe yagamba mbu nno yakwata like Ruwi gwe yagamba mbu nno yamukwata yakwatako omwana ku seeti wallahi simuwayiriza oyo omusajja Lubega mumanyi omwana nazanyanga naye ku gundi ku bridge high nsobola n'omuleeta nze ngannagana naye oyo omusajja akimanyi nti nno naye alinga Roni obuyisa bwe bwa Roni babeerawo ndowooza omuzimu ne gubakwata nze ndowooza muzimu okakasa ffe ebyoyogera wallahi iye nze ndowooza muzimu ate basooka balimbalimba bambi ne wabaawo n'ekintu ekibatuukako nga yekwata ne banne nga bangi bali ndowooza nga 3 ne bakakana kumana abangi omwana n'asirika neseti yonna yakingamba tewali gwe yakigamba kozi nze nali producer yakingamba ndowooza nga bayiseewo ng'emyezi 6 ng'ali mutro ne kati ali fine yafumbirwa n'okufumbirwa kozi ze nagamba oba tubisitukiremu tugende oba mu balida baffe abafirimu naye ne balida baffe abafirimu nabo bonna bizimala nsajja abafirimu baali bagenda kukuyamba ki nawe biki ebyo kipya kati ki bambika maama yawona yamala n'awona neera bwe yamala kukyogerako n'alyoka awona bannaye ekiri mu industry muno si mu firimu yokka enewe kiza kyavalaawo ndaba nga bandiisizza omuntu nguma because it is what it is kati kana kakooti ke bayita batya it's just a blazer si kooti mbogirako empale naye kati lwaki naawe nakuleeteddeyo kamu waleeteddeyo blazer kali awo mupaaka nange waleetedde nga zino tokyagala ngizeeyo nga lwaki ogizaayo ennaku zino twasawo kuba smart oli bulala obeera bulala kuba kati ate kati naye enkomawo giwakomyewo kati bwoti bwogenda obeera ennaku tewalabye ndowooza ntambira mu kakondo kokka kati gwe wakakitandika ekyakakondo nakulaba lulinga okomyewo ng'oli mu kakondo nenga abaddayi paka nakati you maintain leero lwe nyambadde sneaker nange ate munaye okukyusa okuva mu kakondo nzira mu sneaker kozi ate nalabye ennyonga kati obusando ntambula nabwo just ntifulumamuko wano naye wemba nzikirira eba nkondo naye kati nze akajanja k'enkondo nga nkyali ku booda naakasobola ate simanyi gwe ow'enkondo kikikwambaza owa booda kyekikwambaza enkondo munaye enjambala ate nno nenyuma ate naye weewulize bulungi kuba kati wakava mu nnyonyi olina okuba ng'obeera kati era muntu eyo weeks 2 nziremu mu feeyo gambadde mu manyi naye ojja kuba wakaddoddeyo maama ennaku zino tetukyakutegeera era nnyina wendagakaawo mu maaso naye bagenda kugamba ndi mulogo kusimanyi kola wannagenda sigenda postinga but I'm going I think this month obulango bw'okukola ki aba travels
waliwo empakala nka travel naye nga mpa mitwalo 8 I couldn't. No. I can't. Sente bawetaddemu nyingi nnyo. Hey. Yes. Ngagamba bunanti mba nkuwa ebyokulya n'ebyokusula biki ne mugamba mukwano ebyo mbadde mbyetuusako nga tonna mpakala. Kuba buli muntu yenna bagenda otambula oba omanyi nti nina okulya nina okusula. So sente akuwa ku sente eziwera. Nali musabye kamu kitundu nga awo nga bwenzija naye just bantu kaaba nnaku zineeno naye nga oba olinayo kampani yo ng'oyagala kulangira so kompeyo kamu kitundu tutambuleko cause I literally know everything kwere itinerary y'ebintu byonna byagala oba oyagala gendawa nawe nafudde no travel influencer mbalimba siri travel influencer the actress na YouTuber na influencer sente wenzijja. Kati program yaffe gye waleka otandise eya award eri kuki? Nali sagirekera muntu, that's why naleka toyina kyokolawo. Otandiddamu ddi okushooting? Ngenda kushootinga wadde wano nga toliwo nga ndaba emirimu mulina bantu baga surprising abantu baabwe ogenda kuba wakadoddeyo. Abula bannaye simanyi kutambula kye genda kukola na mulimu gwange naye kye ngenda okukola ngenda planninga nga nshooting eyo nga show nga 10 eza award nga sinnagenda. Then ndyoke ngende. Enjala wazijjako? Zaali tezenzise wano. Mukwano, me and you the same. Olaba wakyaliwo n'enkululu. Naye mu njala zigenda kututta sikulimba. Luliwo lwavaamu? Luneeno naye lwakomyewo. Twanga lwakomyewo bulungi. Anti nyina akasusu k'ababbebi. Nyina akasusu k'ababbebi ate kyayagala kukola mirimu nga jakukakaalukana. So kati kino kyoli mukola mu traveling bw'oti olina kyofunamu? Leero wabadde ogenze kusoma Nigeria wali olina byobala. Naye nze ebiseera ebisinga bwe travelinga mba ngenze kukola. Kola ki? Mba ngenze kukola ne bansasula. Eki? Mulimu nti n'ofunye gig. Yogera omulimu abantu bajja kuteekako emirimu. Bajja gaba buno nedda bambi emirimu. Dubai navayo nenkuba akalango ka Union. Union n'ensasula. Wali ogenze kuba akalango. Yes. Kati China mbadde nyina ministry gye ngenze okukolera omulimu. Nayo ne bansasula. Faye, you are not the usual Faye we used to know. Yeah. Wali ogenze kukolera ministry? Wallahi. Ministry ki? Sajogera. Koze minu jayo gye nakola na signinga na disclosure. Kati nga mulina n'osoma? Yes, try to ne certificate bampa injirina bagimpadde. Kankulageko ne ku certificate yange eri mu China. Nsoma mu kigambo kimu. Oyo yeggwawo? Yeah. Okole simu? Yeah. Ngo obadde ogezi? Mwana gwe omanyi emmere gye mbadde ndya. Mbadde ndya emmere nyingi. Faye sebo kati akolera zi ministry. Kyova tokyayagala kuleekaana naffe? Sikyaleekaana n'abantu kati waliwo omuntu nga toyina naleekaana naye yino certificate yange eri mu China. Kigambo kimu kyenyinza otege eriko wano ne mu Luzungu. Olaba okusoma kw'ekikulu osoma bakusasula. Osoma bakusasula ate ne bakuweerawo. Kati gwe okimanyi nesa okuweesa omulimu ate omunene wano mu ggwanga. Mu KCCA. Oza tukubiraje ati. Nga tulina omwana eyasomye. Mwina omwana eyasomye omusomo. Simanyi olaba ministry gye nagendeddemu. Nga njabe? Kati eno ministry yakwataganye ne ministry ya wano. It was a partnership, yeah. Faye no tokyali wakuzanyirwako. Kati katolifuna oti ebyo opportunities ozifuna oti. Munnaye ndowooza guba mukisa. Kuba obeera we essimu nejja nga toleekaanye na kuleekaana nti njagalayo omulimu. Ne bagamba tulaba nga gwasaana. Kati nno walayi nga I'm not even bragging. Okufuna guno omulimu omukyala ya contactinga. Nangamba nyina kakiripu ke nakulaba ng'obuulira abaana abawala nga byogera bya magezi. Nangamba are you free next month? Namugambirawo nze siina kyenkola mu bulamu bwange. Tewali kutunda. Nkutidde. Tewali kusalasalamu ebyenda. Naye already nali maze mu meetinga nga ne ministry gyakolako ngitegedde. Already ntuusayo mu office already bammanyi. Kati bansaba busabe passport yange. Nagenda ne ku embassy ye China.
nze saakola na interview. Ati oli otambula na ministry. Nagenda ku embassy ye China nga already banenze basimbye line Madam Faye. Bawade okuita Madam Faye. Yes. Please sign here. Please do this. Madam Faye. Yes. Tula wonna ku embassy natuukira waneno nga nze nandi bulala. Yes. Nga ndaba level endala gye nnyingiddemu. Okimanyi waliwo obulamu Mukama bwakutuusaamu nga toyina kuddayo mabega gy'ova. Ng'otya nayo. Nga bwe weeraba ku feeyi owa 5 hours back ne feeyi owa after 5 hours nga mulala nnyo. Kati owulira muli ki ekyakyuse mu ggwe? Okuva mu eno trip ate kati gy'obadde mu kuba okutambula otambudde. Ekyakyuse gye mbadde babadde bampa respect. Y'amaanyi. Ndabye nga nze nejjako ekitiibwa mu bintu ebimu bye mbadde nkola. Kati nga bw'obeera mu bantu abamu bakwa respect y'amaanyi nnyo. Balaba muntu wa buvunaanyizibwa. Because I went as an official representing my country. Era engoye zonna ze mbadde nnyambala nga tezisukka waggulu w'amaviivi. Naye obadde omanyi ebintu bya culture. Yes. Wali ogenze tukiikirira. Yes. Wow. You represented us well. Era nze ambassador omutuufu. Ambassador wa Uganda China. Yes. Wala omuchina mukambwe. Nze ambassador omutuufu. By the I nakyuse mpuliranga nakyuse sakyuse mbu nyina ssente nazifunye nnyo sente zebansasudde ntono naye nakyuse mu ndaba abantu gye bandabamu nakyuse nange mu ngeri gye mbadde neerabamu nti mbadde seewa yes nti mbadde seewa respect ng'abalala ate babadde bagimpa abantu wategedde nti bakulaba bulala kati biki bye tayinza kuddamu kulabamu kati nze kye natudde like I reflected on myself ne ngamba buli wootuula waneeno ffe bye tuyita akantu waliwo omuntu omu agenda okukulaba ate agenda kutwalira mu perspective ki nti gwe kyoyogedde perspective gye bakutwaliramu bweweeyisa bakutwala nti wobeera feeyi ngwe buli kaseera osiiba mu mabaala buli abasajja bakwebakako okyusa bukyusa nti ovaamu ebigambo ebitasaanira yes nti like omuntu mwagenda okukutwalira obeera feeyi abeera traveler yes bwebeera feeyi ng'otambuddeko nga you're so exposed let me tell you, there is nothing mu bulamu bw'omuntu nga kubeera exposed. Yes. Era nze bwe ndaba omuntu atambudde ngamba that's a milestone. Buli nsi gy'ogenze mujjukira omitinga abantu different cultures neyisandaala kati zinatuuka mu Bachina bannaye nga buli omu ayisa munne n'ekitiibwa nga ne bakabakaana kato bwe kati bakawa ekitiibwa ng'akaana akato kakuja ne kakugamba hi madam how are you where are you from tubadde tukozesa translators where are you from nga kakavinga nayo conversation ye nga naawe engeri gy'ointeractinga nako okalaba nti nno kaana kato kakulidde mu magezi ng'olaba omwana awa abantu ekitiibwa kati nagambye from so bw'okomyewo biki bye tugenda otandika olaba ku channel I think I want to rebrand. Okay, that's good. Njagala ku rebrandinga mbeere nga oli feeyi gwe mumanyiddemu kafeeyi mugamba feeyi agumidde si kafeeyi tuba tukuba essimu naye nze waka sijja kukyuka ng'ojja sigala kafeeyi nze ndi maama wo omwana takula waka bw'atyo Yesu naye bannaye abewaka bakiguddeko nga nakatuuka wengi nga batokonote nabagambye hi guys prosinagamba ffe bambi totusinikirako binnyo bwoto ne luli bwe wadda kati wewe akava Europe wali ogambwako nabadde ne keesi nyeeze eyo nati sente zange zonna ze basasudde naziguzeemu ebintu by'omwana biriwa kati ne bakwatirayo 2 mu binnyo lwaki tewankubiri munnaye babikwatira waneeno babikwatira eri nga sinafuna domestic whether nagamba anko whether yali ekyuse ng'ennyonyi tesaako etika bintu nga ne bonsasula kati ogenda biwaani waliwo nanti nze buli bwengenda nvaayo n'emikwano gyange nalabye emikwano miyitirivu gy'olina kati emailo yange yonna ejjuddeko Luchina bw'oba gwe tokimanyi
Fe yinalabye emikwano gye wafunye nati nze tomanyi nga nakayingira ewantu nali nakatuka nenfunirawo best friend bamuyita Mia katone mukwano gwange omulala bamuyita Yaolei batumireko highly tebakozesa YouTube tebakozesa WhatsApp tebakozesa TikTok bali kuki ensi zaabwe tebakiriza kyova abali busy bakozesa kyova abalina ssente bali abantu bali busy no ekyo kyekiba soko otubulye ffe China wagirabe nga ki kati China nze kyenajjeeyo bana Uganda obwavu tuli mbungi kono eri wansi abantu baavu kati kankubulire China bamanye ebintu bibiri mu nsi muno time and money wawe naze time money nze natuka tewankubiranga saawa nyanga ndi mu buliri banaye mama nkulayirira kwoli nkubira saawa 2 ez'ekiro nga nyomba nawe nchimane kiboko nati ne wemba sirina byakola nja kujjanga no ku studio mbeko kyenkolawo ne wekwata yakantu nze nagamba kinti bwembeera ne wakandwala nati saawa 11 saawa 11 mbadde nga nzuukuse ezokumacha bulungi nnyo nati nga kirasi yaffe etandika saawa 2 breakfast ya saawa 12 kitundu ate buli breakfast oba olina ogisayiningira oba olidde oba tolidde lanchi yabwe etandika saawa 5 paka saawa 7 ogw'emisana dina saawa 11 paka saawa ng'emu babeera bagaddewo wonna kwezi twasula mu hot house ndowooza nga 3 n'abalala bonna abachina bonna bati abantu bamanyi ekintu kye bayita time kyova abalina ssente obudde bamala butono mu bitabagasa era omuchina agulawo edduuka lye essaawa emu bayisaawa 10 kitundu 11 aba amaze okukola neri takibaida olweggulu nga bagenda mu parks zaabwe gye bamitingira abakadde okuzinazamu ku mazina okukola yoga okufuna jukira massage bamufunira kukuba abasinga banadadde mu lugambo ne wano ndabe tumala obudde bungi tuyonoona obudde okimanyi olunaku lusobola okukera ngozi okusesaawa 6 ku feeyo omukadde gwenjogerako feeyo omukadde otagala kudda mutunula saagala natwesisinkane wantu wonna era bwe nsinkana feeyo omukadde mugamba swaitan tontomera feeyo omukadde abadde ayingira ewaka saawa 9 ogw'ekiro kati olwo tugenda okugaggawala feeyo omukadde ng'ayingira ebisimu byange nga nyingira saawa 9 ogw'ekiro ova mu kukola ebintu ebitaliimu makulu yadde kugeya abantu kwezinyazinya bitaliimu mabaala kwetomeratomera ng'oyingira ewaka saawa 9 otwo ne tukuluma mpaka saawa 6 wozuukuka kati nawe omuntu akubiddewo naye ffe tulina program kale ne weetegeka nove waka saawa 8 ogenda okubaako okwagala okubaako kyokola nga ziweze saawa emu kati ate saawa emu ebeera ya pate ng'oyingira pate nga omukwano gwo atagasa kkubira ngagamba naye feeyo oliwa eno kyakutte ng'ogamba kankusanga awo ng'olina okozesa transport wuwo toyingiza yadde naye ne bw'obaddemu nabo obulamu bw'abawala abasinga ate bwe tulivingiddemu temugambwako aye ate kati mutugambako mukwano otugambako oti kati feeyo omupya yaliwa kati feeyo omupya feeyi gwenfunye mu nnaku 17 eziyise nga ndi China simanyi banamumaintaininga naye nsaba Mukama nyamba bambyo nyambe feeyi omupya azuukuka saawa 12 saawa 11 maama nekyakugoba ewaka kuzuukuka 11 mwali mumbonyaabonya tosaa kuzuukusa muno saa 10 kati neri babadde bakubonyaabonya nedda kati okimanyi nze saa zino ze nalaba nti nno ndi nakatransforminga into adulthood ndabanga ebintu byendowooza birala nnyo mpira nga njagala mbeere ne business nga bikaseera essimu yange evuga nga bikaseera nyina ba client abali ku ssimu yange nga tebavaako njagala mbeere nga lanchi yange essaawa 6 nga njifuna ate nga sirya mmere simala galya ng'ate buli omala okulya nywawo ka green tea nedda
kubanga bwe mbaddemu obulamu sagala transforminga ebyo ebyokulya bibadde eri ne wano osobola okibeeramu kale teera nga ku makya weefumbire kakyayiko oteeke mu bboto tulina bboto zimpitiri oteeke mu bboto ojje wano ogambe nti wonna wendi ngenda kulya emmere essaawa 6 feeyo mpya sigenda kuleeguuka n'abantu omuntu bw'agamba nti nno olinga ekyo ekikopo nga ngamba ye nkifaanana awe natebuka nze bw'agamba nti feeyo otunulanga kino nga mugamba ye bw'agamba feeyo wakola kino yes abadde ogenda kukolawo ki nze kati kyemmaze okulaba mu nsi muno eno obukulu bwa nnyambye ate kati nnakuze nnyo oba togenda kungalamiza kunkuba atani anakuba munnaye oli mukulu ensi ekkuba wekka na wekka n'otuuka ewantu ng'olaba banno bali mu bulamu bulungi omuntu asobola okuyimirira mu luyimirira lumu n'agula benzi nga gwe oli ku intaneti olimba bantu ne Uganda abawala nga bangi abali kufeekera mu reality maziga gaddala nze era kyova waliwo omwana eyansindikirawo nangamba Faye bambi nyambaako you're my role model you're so successful biki namugamba sweet omanyi ekigambo successful omanyi how to measure successful nangamba nti nkulaba olinnya ennyonyi biki namugamba nninnya ennyonyi nkugamba sente gye nzijja nti oba nninnya ennyonyi nkugamba nti nno nti nzijja ku internet nga abaneerero ngenda kulinnya ennyonyi nayo no ye yansasulidde ne mugamba omanyi bwensula ne mugamba omanyi kyendya omanyi bwe mmala okuva okupostinga kiki ekiddako ne mugamba mukwano sibeerangako success gye nyina mu bulamu nti nno ndi mulamu toddamu nonneegomba siyina yadde akamotoka sirina yadde akayumba akange sinnagenda mu bufumbo nti nnyina abaana ntebenkedde mu bufumbo sinzunga buzunzi nzira eno nzira eri neeteekako ekigambo nti nadiba era nadiba sinnafuna musajja naye mu maaso awo naatera omufuna by the natudde nenneebuulirira tulaba ennaku zino ennaku zino nga sikyabagolera abasajja tulaba wembadde ne MC Meya nga kati bya ddala bituufu yes kati sikyabagolera abasajja sikyabayombesa omusajja wange yes ate nkuze nnyo mu birowoozo tokikakannyo twagala okiraba mu bikolwa banenyamba mu bikolwa mu kirabe kuba omuntu alejja kubeerayo feeyo yakyuka muwe jjajjaawe abaana abawala bano Kampala Faye goli myaka gyangu gotambulireyo mu apartments gobeerako mu mabaala gomanya ekituufu ekiri ku intaneti abaana abawala bali ku intaneti abaana abawala basula mu za apartments Airbnb ziringa Airbnb ate kati nnyingi kati kyova olaba ne Airbnb yange nagiggala kiki ekyo ekiri awo like kiki kyetutalaba ffe ababeera eno kwanze bwe ndaba Faye ali mu kablazer ke Faye alabise obulungi yatadde ku kalip gloss apostinze akutte obanga luzinzi y'omwenge anywa obulamu obwo bwe butuufu obwa ddala apartment ze musulamu muzimaintaininga mutya mukiraba naye muli mu ddinaayo nti si kyekyo baani abali mu ddinaayo buli muntu alaba omuwala ku intaneti nga bakutte emyenge gya miliyoni 3 bagyeyeera naye nga talina bizinensi gy'alina ewaabwe si mwana wa Sudiru si mugagga nga teyazaalibwa mu bugagga nga agezaako bo creatingira aba ali mu ddinaayo naye aba ali ku kino nti fake life until you make it n'okwegomba olaba internet eno it has done more harm than good omuntu agenda kulaba omuntu ng'amwegombe buli kimu kyonna kyakola naye ng'oli gwe yeegomba masiikini nga talina yadde awo ekyanja nyina apartment gyemanyi musulamu abaana 8 bonna mu luumu emu wallaahi bagisasula akakadde kamu abaana 8 buli omu aleetayo emitwalo 10 naye kati ayo gye bayita night life emisana birala n'ekiro emisana batunda cocaine ne batunda ne ice abaana abawala naye nga bw'obasanga bannaye banyirira ng'omwana anyirira
kati ate ne pressure y'okufuna ebintu ennaku zino yeeyogedde bannaye kati fe yagusemu kamotoka nange ngenda kafuna kati bannaye fe yajjayo buli sina weeks 3 waliwo tewalabye ono ati yagwe yakyazizza eyagamba mbu yakola birthday ya miliyoni 10 birthday shoot ya miliyoni 10 Shanita yatugambye shoot eje yakola ya miliyoni 10 naye yakwata video n'akwata ng'alina dollars zaalina ng'azeeyira wate ng'amazzi n'emyenge naye talina business bamukozesa akolera wa Shiragashombo mu dduuka lye kati kyova olaba eddagala lya wansi ennaku zino litambula nnyo era kyova olaba abantu abatunda eri eddagala bizinesi zibafunira kirala kubanga ngeri ngenda okuddamu lwaki nasanze omukyayina nsappulayinga ku bwereere era agenda kulimpa era ennaku essaawa yonna mugenda kulaba nga atandise otunda eddagala bacterial infections era eddagala litamba likola kiralu omanyi gaba ye nnyo togenda kuŋŋamba nti no leero weebase n'omusajja mu lunaku lumu weebase n'omulala mu lunaku lwe lumu osanze omulala oweebase naye ogambe embunno era akantu kagenda siganga gali intact nga mukama bwe yakakola kati gwogenda bba walikola ki ngenda kuba saagala gamba nti nno lizzaawo biki biki jasinze ngenda kujanjabanga infections ngenda bajanjabanga infections omukyayina agenda kuwanga mu plenty otunde omuweereze sente ne contracts wazimaze njagala kunoonya bintu bya misolo wano naye business bweyogana ngambakira endala nsigenda kuwummula naye gwe kyayina gyoba tova sigenda kuwummula tokyadda mu bintu sikyadda mu bintu bya kisiru kati oyagala ekigambo kimu sente era wadde bagamba mbu fe waliwo gundi lwakuba era saagala kuddamu bantu yes badde ngenda mwogerako but she's not worth it she's a loser kamuleke omugagga yakomyewo ku butaka e Uganda tugenda kutandika kati kola business nina we namugambira ofeyi leeta obugoye otandika obutunda nga ndawo bongamba biki bannaye feyi lwaki toleeta space yawe otandika okukola ebintu ebyo ne kati yagenze China nalaba abaana bali mu myaka gye nga bagagga bazi nanti nayise ku kisaawe Shanghai nga kuliko layini y'omudduka beba kuno paka eri nga balina gakago bwegati nga bava kusuubula batwala baleeta bintu ka nga goli kuki nga nze ndi official nga nze ndi official nga bantwala na butwazi ku checkinga in era nze abantu banvuddeko nga maze no checkinga in bamvuddeko balabye nti nno kati ndi safe nyingidde ne bagamba kati please it's okay naye nga bambi nkyuse tukusabira mukama oleme kubanga bikomye mu bigambo nsaba nange neesabira nnyo tukitwalire eddala buli bwentula neeteeka mu ssaala amiina so kati feyi njagala tumuzze ng'amaze nga ebigambo abisengese bulungi ampa emboozi y'omwana omuwala mu apartment kuba waliwo eyampa emboozi y'abaana abawala mu apartment birala noodles siringa zi noodles ekusheyalinga engoye kulinga okusheyalinga engoye baba bangi amabanja babeera kuzirayivu okwo naye nga tebalina ssente yadde ne ba-influencer abasinga ate ba-influencer waliwo omwana eyatukabiridde awo n'agamba bannange naye ng'osobola okukwata ezo likes z'olina empitirivu n'ozifuula ssente ate otya wano e Uganda ekikulu obulamu bwe tulimu twevuze nnyo nze kyova natuuka nenzikaka neŋŋamba nze ne bwe nteekayo akantu ne bwe nfuna like 2 I don't care sipiidi I do not care naye obeerawo n'omwana naafa nagamba bannaye ono akoze kyo nange nyina ekikola nti bannaye ono agenda buli kaseera abeera ku nnyonyi sente azijjawo nange nyina zigendako ate bwe mujjamu ka competition yako oba owedde nti ono kyakoze nyina okikola oba owedde kale katuberekereze Hijab Nation yetuuse funa tiketi yo nga bukyali ate nagula mudaala gwa $5 ennaku ziri 3 ate balito hijabi bo batandise okubeera nga ate baregisteringa so to missing a chance yo
kamberekereze musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.